nga wakayita akaseera akatini obwakabaka bwa Buganda nga bujjaguza emyaka 3 Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda. Ekibuga ky'e Mukono ekya Mukono Central Division batuuzizza olukiiko olw'enjawulo okusiima emirimu emirungi Ssaabasajja Kabaka gy'akoledde Obuganda. Sajo era bafe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yafe. Okusinza mukuluzi w'olukiiko luno Abe Mukono agamba kibayo kisaanidde okulaba nga nabo Kyaggwe batuuza kansa ey'enjawulo okusiimira Ssaabasajja Kabaka emirimu emirungi gy'azze akolera mu ssaza lino wamu n'Obuganda bwonna okutwaliza owamu. Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okuweza emyaka 3 ku Namulondo ne tusalawo nti ku lunaku luno olwaleero mu lutuulo olusooka olw'omwaka gw'ebyensimbi guno 2022-2023 naffe tuteekewo akabonero akalaga nti tukyakyanca ng'akimezezza okwenjala olw'obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Tuyozaayoza Obuganda bwonna, tweyozaayoza naye ate tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutukulembera obulungi awatali yadde enkenyera. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala amaaso moogi. Twongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enkyukakyuka ze yakoze. Okusooka nga twebaza abo ab'ebitiibwa ab'enjawulo abatuweereza ate ne tusiima abaweereza abapya abazze. Naye twera twozaayoza Katikkiro waffe ddala ow'omulembe gwaffe Charles Peter Mayiga okuba nti yakkiriziddwa Ssaabasajja Kabaka yamwongedde okusigala ng'amulamulirako ebweru. Ekiteeso eky'okusiima Ssaabasajja Kabaka kireeteddwa Jackson Kibirige ng'ono wano awadde ensonga lwaki balina okuyozaayoza Obuganda wamu ne Kabaka ebirungi byatuuseeko mu myaka 3 ng'alamula Obuganda. Nsaba okkirize tusiime baffe Ssaabasajja Kabaka byakoledde Obuganda. Emyaka 3 gamaze ng'ali ku Namulondo alamula. Bingi ngaffe Mukono Central Division bye tufunye wano we tukubira enkiiko zaffe tabamiruka. Tukimanyi bulungi nti tuli ku ttaka lya baffe. Okubeera ku ttaka lya baffe emyaka gyetoolodde nga tuliwo mu mirembe era tukyaliwo mu mirembe. Bwe kuba kwe kusiimako sipiika, nsaba okkirize tukkirize era tusiime ebyo byennyini ebirungi ebiyitirivu baffe byakoledde Obuganda. Abe Mukono agamba yasiimye nnyo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yayogedde ku nsonga z'abavubuka n'agamba naye nga bw'omulaba naye muvubuka. Bw'olaba chairman wa Central Division Kabanda Robert Peter naye muvubuka n'agakana akaseera era bavubuka okwenywereza mu bifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka yakinogaanyiza era n'atusaba abavubuka obutabongoota. Nyongera okubasaba obutabongoota. Ate obubaka bwa Ssaabasajja bwatuukidde ddala mukadde ng'abavubuka era ffe tukutte bassebo ne banyabo omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eri Kyaggwe muvubuka. Ssentebe w'olukiiko luno omwami Kabanda Robert Peter muvubuka. Kale nno Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe bwatuukidde ddala ku ffe era tweyama maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti titujja kubongoota era twagala nakakasa Ssaabasajja nti okubongoota nga kukyali awo tujja temya n'emirundi mitono ddala tubeere nga tumoga buli kaseera nga tulaba ekigenda mu maaso. Mukono agambye kino ekiseera okulaba nga era baddamu okusaba federo okubanga gavumenti yaleeta decentralization wabula ekoseza nnyo gavumenti ez'ebitundu.
bassebo ne banyabo era mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yayogedde nti obwakabaka bwaddawo naye waliwo abatabwagala. Buuza munno tobwagala? Kitegeeza abali wano ffenna tubwagala. Nsaba ababwagala mwanikeko emikono ffe tukakase tubwagala. Buli ayagala obwakabaka najagala kirabike bulungi nti wano tewali atakola ki? Olina okuyimirira ayimiridde buyimirizi. Kale Ssaabasajja Kabaka yatutegeezezza nti federo tetunnaba kugifuna. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tukyalina okulwana bwezizingire era butaweera okulaba nti federo, era tukubira gavumenti omulanga nti obubaka buno mutwale ng'ensonga ebyo obuyinza obutannaba kutuddira mu mukole ki? Mu butuddize. Bassebo ne bannyabo bwe bataatuwa federo bagezaako okutuwa kino kye mulaba ekya gavumenti ez'ebitundu obuyinza okudda waki? Ssaabasajja Kabaka we yayogeredde ng'obuyinza ate era babukimye. Tawunikirako n'akimanyi n'omuwanika atudde awo nti n'ekikumi kye tusolooza ku yeetisse kasooli era kyazzeeyo muki? Mu ggwanika ly'eggwanga. Kale obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka tubwebaza kubanga bwatuyambye okuddamu okuzuukusa. Twagala kukubira gavumenti mulanga nti federo tugyetaaga. Federo bassebo ne bannyabo si ya Buganda. Federo ya bitundu ebyenjawulo. Abakiise ab'enjawulo basiimye emirimu emirungi Ssaabasajja Kabaka gyakoleddwa Obuganda nga kuno we kuli n'okubawa ettaka okudda ekitebe kino ekya Mukono Central Division. Ffenna tukkiriza bulungi nti wano we tutudde essaawa eno tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, era nga ffenna tukimanyi nti emyaka 10 n'omusubi Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuluddamya wano. Tubadde tutumuwanga wadde 10 okugyako envujjo n'obusuulu tubadde tusasula. Mu ngeri y'emu tetulina kubeera beerabize awantu wali we tuli mu kulengeza kati nga tuli mu kwenyumirizaawo ekizimbe ekyo ekinyirira kigenda okuggwa wekinaasinziira. Ssaabasajja yasiima n'atuwaawo nga Mukono Central Division, era tugenda kuba twenyumiriza. Tukkiriza bulungi omukolo gwali wano gwali gw'amaanyi. Minisita wa bulungi bwansi w'ekitiibwa Kawuki yajja n'atukwasa n'ekyapa. Bw'otunuulira ku nsonga z'ebyobulamu wa kumwanjo nnyo kubanga yaggulawo olutalo ku kawuka ka mukenenya akabonyaabonyeza ensi eno ebbanga eddene, era n'atusaba ffenna naddala abaami kitubeere basaale nnyo okulaba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya kano, kubanga ate ffe tusinga oba oliawo okubuzaabuza ebitonde ebikyala bino mu mbeera y'okusaasanya akawuka ka mukenenya. Naye yatukubiriza ng'abasajja okulaba nga tukitwala nga kya nsonga okumwegattako, tulabe nga omwaka ogwa 2030 egunaatuukira nga mukenenya lufumo mu Uganda ne mu nsi yonna okutwalira wamu. So twagala okwebaza baffe olw'obuweereza obwo. Tukimanyi bulungi nti kati olwaleero waliwo amalwaliro agali ku level ya Health Center 4. Ssaabasajja Kabaka nga yavuddeyo okulaba nga ayambako okutuusa ku bantu be obujjanjabi, kubanga kyekimu ku bintu ebisinga okusoomoza eggwanga lino. Weekumire ku Bukunja Channel okulaba ng'oyongerwa okumanya ensonga ez'enjawulo.